Weewaawo tukwaniriza nateera ku mbeera y'obudde okuva mu Unima nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwakiddedde awamu n'enkuba etonnya wano na wali mu ggwanga nga n'ebitundu ebimu mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Mu kiseera nga kino kikkakatako nnyo naddala eri ggwe omulimi okukozesa enkola ey'okulembeka amazzi aganaakuyamba mu kiseera eky'omukalwe okufukirira ebirime byo singa enkuba eneeba eweddeyo. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gutudde mu masekkati ku Ssemazinga Africa omuli n'eggwanga lyattu, ng'era ekyo kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde n'enkuba etonnya wano na wali mu ggwanga nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebimu mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu wadde nga yo mu masekkati Mbarara, Kabale awamu ne Karamoja tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Ne mu biseera era eby'olweggulo tusuubira enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga era nga n'ebimu mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. N'olw'embeera y'obudde eno tusuubira ebbugumu ly'empewo waggulu okuba wakati wa centigrades 26 okutuukira ddala ku centigrades 28 mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga wadde nga yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 23. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Doha ne Beijing omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okulinnya okutuuka ku centigrades 36 mu Doha teyo Washington, Nairobi awamu ne London. Obudde busuubirwa okuba obw'omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 26 mu Nairobi. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirira ate nkya akadde ke kamu weeraba.